Mwami Matiya Nsubuga tumwebaza nnyo abadde musajja mutumulamu, Abangereza batera okubayita the icon of peace. Ate eno ne tugamba has been a bridge between the old generation and the young generation. Abadde lutindo olugatta abakulu n'abato. Abadde musajja yeerekereza, nze bamusomesaako nti bamubanja nako ku mabanja naye nga si yalidde naye ku lw'abantu be, ng'abaana kyalina Nsubuga n'akiwaayo ne badde ne basharinga. Tugenda kumumisinga ng'ababaka, tugenda kumumisinga ng'eggwanga, tugenda kumumisinga ndowooza abantu b'e Masaka bagenda kumumisinga nnyo. Kyanaku ntafudde nga afudde mu bwangu nga tetufunye chance y'okwogera naye ndowooza Katonda ajja kumuwumuza mirembe. Tujja kumusalirwa oludda olw'ebyobukulembeze naddala mu bibiina by'obufuzi. Abadde omu ku abo abawagira enkola ey'ebibiina by'obufuzi okubeera n'empuliziganya, era ng'omulimu gwakoze mu iPod gubadde mulimu gwa buvunaanyizibwa nnyo. Era bw'ogenda okutunuulira n'ekibiina kya Democratic Party bwe yali tannafuuka ssaabawandiisi waakyo, mwalimu obubondo bungi nnyo, enjawukana zaali nnyingi nnyo, naye njagala okutegeeza eggwanga nti mu buntu Mathias Nsubuga akoze omulimu munene nnyo okugatta ekibiina kya DP, ate n'akola n'omulimu omulala munene okuteekawo enkolagana ennungi wakati wa DP n'ebibiina ebirala. Here in the parliament, I think he was here in the 9th parliament, in which I was also a member. If you read through the Hansard, his contributions were of national nature. It wasn't about these myopic issues. When he stood up to say his mind, he would say it with the facts and even quote historical, events to qualify his point. And that is one of the reasons why I think whenever he stood up, the speaker gave him the opportunity to speak.